byonna bibyo ne bye mbadde sinnakutegeeza oba mapoloti. New Life Discipleship Church family, Discipleship Ministries family. Wetugamba ministries kitegeeza nti couples zino bagenda tegekeddwa obuweereza bwonna obwa New Life Discipleship Ministries era nga couples zaffe ziva mu makanisa ag'enjawulo. We have 3 couples nga batukuza obufumbo. Twagala okwongeramu amaanyi okulaga nti obufumbo bulungi, obufumbo busoboka ate esatu. Obubaka bwensobola okuweereza abantu bonna abafumbo n'abakugattibwa nti obufumbo bwa kitiibwa. Omuntu afumbiddwa mu kanisa embeera ze n'engeri ekitiibwa kyaba nakyo kyawuka. Bagamba nti basooke bayigirizibwe ate bayingire nga bamaliridde nga bamanyi tebawasa ba enjo bawasa bantu. Omuntu aba n'obunafu anyiiga anakuwala akola ensobi ate wabaawo by'omwagalako oba mu mubiri oba mu mwoyo oba mu magezi nga tabirina ate ne wabaawo ebirala ng'abirina ebyo byalina bisiime byatalina gw'oba bimuteekamu oba gw'obikola awo mumala obufumbo aboogerako luddalo bye bisoomooza abenyigiriza bizibu simu niino. Ekituufu kiri nti obufumbo bunyuma abantu bwe bakola ekintu ekituufu. Katonda n'engeri gye yabulambikamu mukyala na mwami. Kati omwami bw'otayongerako mukyala mulala bw'olabira mukyala wo bw'omwagala n'abaana ne bakuza bulungi obufumbo bukola ki bunyuma. Oba n'okugumiikiriza n'okusonyiwa n'okwagala era obufumbo bukola ki bunyuma. Kati byowulira challenge simanyi biki ne ssente ne wezitabaawo abantu baba basanyufu okusinga balina ki ndabyeko ba millionaires ba celebrities nga banoba nga baawukana ku mativi n'osanga abantu nga beebagana kapaliso wali sigamba nti kyekirungi ninga olw'okuba baagala nga basanyufu era nga bali bulungi n'abaana baabwe. So kati ebisoomooza weebiri naye tusobola obubimu. Ffe wano ng'ekkanisa yaffe Streams of Life Church mu Kiwanga tukusa nnyo ekitiibwa mu bufumbo kuba ne Katonda akusaamu ekitiibwa. Ku lunaku olwaleero tubadde tucelebratinga kankozesa ekigambo kya Luganda nga tujjaguza olw'okuba nti wano abantu bangi abafumbiddwa mu kyaki yaffe. Nze ng'omuno akagatta abagole 59 nga si kikungu naye buli mwezi buli mwaka nga tugatta abagole abawala n'abalenzi nga bafumbirwa. Kati okusinzira nga mu kino twayise abafumbo bonna abaafumbiriganwa nga babeera mu kyaki baafumbiriganwa wano oba bajja mu kyaki wano nga bamaze okufumbiriganwa egamba kapo zonna ezirina connection kyaki eno tuziyise ne zijja ne bambala ne bafumba tuddamu ne tukuba ebirayiro. Ekigendererwa kwe kuyimusa ettaala okutegeeza ekkanisa ne community nti obufumbo bukyaliwo era bunyuma. Ekibadde ekinyusi ekyolunaku lwaleero. Obufumbo buno obutukuvu si kyangu nnyo kubusobola wekka. Obuyondo omugwa ogw'emiyondo ebiri buyinza oba omugumu nga guno, naye watabeerawo gwakusatu bwe tuyita Katonda tebusobola. Naye obufumbo bwe buyimira Kristo ku musingi gwa Katonda busobokera ddala. Bubeeramu okugumiikiriza, okusonyiwa, okuyiga munno. Kumpi buli lunaku oyigayo ekipya. Teri expert mu bufumbo naye muno omuyiga wali omunafu ne mwebuliragana bw'oba ow'amaanyi n'ositula munno ne mutambuza kuba teri ali 100% perfect naye ate bisobokera ddala ne musanyuka nga mukyaweereza ne Katonda n'ensi eno buli mu kye tukola. Tujaguza obufumbo nga Kristo bwe yatulagira obw'omukyala n'omwami ng'ensi etabuse
bintu bingi ebibaddewo amawanga ne gatongoza n'ebisiyaga Katonda byatayagalira ddala. He detests Sodome. Ebibuga Gomora ne Sodomu byaggwawo lwa bintu ebitasanyusa Katonda ng'ebyo. Naye tuzaamu abantu ana amaanyi couples zibadde nga 40 nga tuddamu ebirayiro byaffe ab'emyaka 2 nawe wiiki 2 abaddemu ab'emyezi ab'emyaka 32 abirimu emeka ffenna we tuli tugezaako obuulira enjiri nti busobokera ddala obufumbo busoboka ate mu mbeera yonna gy'olimu kasita ofuna munno busobola okutukuza ekintu kino ne mutambula ne Mukama nga bwe yatulagira. Discipleship Church kubanga mpulira essanyu kyaki yange kyenkolera ekintu kyamagero kubanga kyange kinkolera ekintu kyamagero nnyo olaba nga ntuuka ku ssanyu gyentuseeko leero bali gyamaanyi nnyo okulaba nga ntuseeko tekibangawo mu bulamu bwange tekibangayo okusamirirawo naye tekibangayo nenze nebakubanga kyentuseeko essanyu lyamaanyi nnyo okusooka ddala olw'ekibiina kino ekikuŋŋaanidde wano ku lwaffe essanyu olw'abagenyi baffe abavuga n'emitala w'amayanja ku lwaffe mpulira essanyu olwa mukyala wange Nantumba Teopista nze nebaza nnyo Mukama atutuusiza ku kino oluvannyuma lw'emyaka 22 nga tuli fembi. Mukama mwebaza, nebaza omwami wange okunjagala okunkuuma n'okusalawo okuntuusa ku ssanyu lino lye nnina olwaleero. Musaba tugende mu maaso n'okwekuuma n'okweyagala paka.